ekizibu ky'abantu abasinga obungi si bwavu. Essente ze bafuna zisinga okutegeera kwabwe n'endaba yaabwe y'ebintu. Bw'osanga omuntu nga yamanyiira okukkakkana n'emitwalo 5 mu mpale bw'afuna akakadde olw'okuba kazito okusinga bw'alaba ensi ne bw'avvuunula ensi, ye kennyini akaggulako olutalo. Wawulirako wagamba a fool and his money, it's another party. Ye kennyini aziggulako olutalo n'asanga Solomon namu 2 n'agenda mu bbala n'asaasaanya wonna, agenda okuddamu okutegeera ng'alina emitwalo emeka. Olwo n'alyoka akkakkana n'agamba nti okay, lwaki? Kubanga obusobozi bw'okukkakkana n'essente abalina kubanga alina emitwalo 5. Kati abantu bangi bwe ziggwawo akkakkana n'akomawo ku drawing board. Bwodda ku drawing board tukkiriza nti ssente twazikozeseza ne zikola ki? Ne ziggwawo. Ekibuuzo, buli muntu aba atuuse mu mbeera eyo kyasooka okusooka okwebuuza, ntuuse ntya wano? Kubanga nti ejjinja lyerimu bwe likkuba emirundi 6 obeera n'ekikyamu ku bwongo.